Ekibiina kya FDC kyongezzayo okulonda n'akikwatira bendera ku mutendera gw'obwa pulezidenti nga bino byogeddwa kuli akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino. Honorable Teterebuka Bamwenda Boniface ng'ono agamba ekibiina kyawandikira akakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga kabawe ebinaagobererwa mu kulonda kw'ebibiina nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu kibasobozese okutuuza tabamiruka w'ebibiina balonde wabula nga ne gye buli eno tebafunanga kuddibwamu. Ne kasuubiza nti kajja kutuddamu kafulumye electoral guidelines ezinayamba ebibiina by'obufuzi okugenda mu campaigns zino n'okutuuza enkiiko tabamiruka ezironda president ezironda akwata ebendera y'ekibiina olwo nga bataddeko na bino ebigenda mu maaso ebyetaagisa mu birwadde bino ebya covid. Kakati ensonga zino zonna akakiiko k'eggwanga k'ebyokulonda tekaddangamu ekibiina kya FDC. N'olwekyo nga tewaliiwo ennyonnyola ennungamu eva mu kakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga nga bwe baatusuubiza, tusanze nga kyetaagisa okwongezaayo mu maaso ku mulimu guno ogw'okulonda anakwatira ekibiina kya FDC ebendera. Ssentebe w'akakiiko alambuludde ku bisaanyizo yenna eyeegwanyiza okukwatira FDC bendera ku bwa pulezidenti byateekeddwa okuba nabyo. N'okubanga olina kaadi y'ekibiina, olina okubanga weewandiisa ng'olina kaadi ya NIRA egy'ennene, olina okubanga oli Munnayuganda nakaba citizen by birth, olina okubanga osomye sini ey'omukaaga okweyongerayo waggulu nezo ebbaluwa ezigyenkanankana, olina okutuwa kavu wa $5,000,000 n'ozitulekera wa mu kibiina. Ekibiina kino nga kiyita Honorable Teterebuka kigamba okwongezaayo okulonda n'akikwatira bendera tewali bunkenke bwonna okuva mu bannakibiina era ono n'asaba bannayuganda okubeera abagumiikiriza kibasobozesa okuyita mu mitendera gyonna egyetaagisa. Bannayuganda bannaffe nkimanyi mutulindiridde nnyo era mukyatwagala nnyo era mugende mu maaso nga mutwagala. Mwami Bakabulindi, twogera ku pulezidenti wa Uganda. Tutegeezeddwa nti mu kaweefube okwetegekera akamyufu bammemba bonna abeegwanyiza okuvuganya ku bifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga bali mu kuggyayo empapula wabula nga poliisi ebataataaganya nnyo era ne bagirabula nti esaanye okulekera ebibiina eddembe eribaweebwa ssemateeka w'eggwanga okukola emirimu gyabyo. Kitanda Ronald, Top TV, Agokya.